Wekituuka ku series ezirina abakyala abanyirira, series ezirimu omuhabbati, series ezirimu ba handsome boys, series za martial arts, series nga zijjuddemu abasajja ab'obwongo, series nga zirimu enkwe, series zibeera zimujinja media tv telegram channel yaffe osobola ogijoininga. Just join okola commentinga n'ogamba telegram series. Tulina series esoba mu mutwalo mmwe bakuba temwagala agendayo nekwerabira ku series ziri ku telegram yaffe. Mwesibye wano tuteekawo butinitini bwe bakkirizaako, bwe batakkiriza tetubulaba, but mwebale kuba nti muwagira. Gwa subscribing akola kyamaani, liking ate commenting, tukwagala nnyo. Kano kaseera kagenda mu maaso n'okutambula akayitibwa the unstoppable oba deadly agent, oba da agent x oba da breakout, kalina amaanyi agawerako naye osobola okukayita gwe erinnya ly'oba oyagala kasita oba ng'okalaba. Tulina kasiri akalala akatambula akayitibwa da dynasty warriors oba ke babbulamu erinnya erya three kingdoms after renovation. Yes, era tukyagenda mu maaso n'okugamba nti gwalina ekizibu kya data ng'akutabuseeko nga tosobola kwakisesinga mikutu gyonna, baleese aba Genesis Technologies baleese VPN ku mutwalo gumu mw'enusu lukumi. Okomentinga ekigambo VPN ne bagikutuusaako wano wennyini. Komentinga VPN oba ogenda mu description okebera enamba ogi whatsappinga egenda kutuusaako VPN eno ku mutwalo gumu mw'enusu lukumi. Eno VPN ekola ku mikutu gyonna okuggyako MTN tawanyaamuko, but Airtel gw'osambira waggulu ekola nnyo. Bangi bagikozesaako naddala b'omu Telegram bakugamba ekola bulungi nnyo. Eno terina limiti, ekugabira ogikozesa leero enkya na luli paka gwe kennyini ogamba oti VPN ngikooye mugitwale. Awo wennyini w'ogenda mu description n'okebera namba.